Concert ya Sheebah n'abalokole babaddeyo abamu namwe abamu kyo mwajose buliro ku live waliwo ebyama ebiri emabega w'olubuto olwo. Tuba tuli awo mikwano gyange yonna Omusumba gye yagenze maaso n'okubanga awamattuka agende maaso n'okubanga alumba mwana muwala Sheebah karungi tetwagenze maaso nakubanga tutegeerayo wabula ebigambo bya Musumba bino. It's not normal pregnancy. Gwegendo labe ebifaananyi ebimu. She came on the stage. Ayambadde nga queen. Ba queen ab'ekizikiza. Musumba teyagenze maaso nakubanga akomaawo akugamba nti mwana muwala ono. Ebigambo bya Musumba byagenda maaso n'okuba nti ayogera ku Sheebah karungi. Ayina ne kino kye yamugaseeko. Some of those pictures brought her out ng'alinga mermaid. Alinga omukazi ava mu nnyanja. Omusumba ng'akyagenda maaso n'okubanga agamba nti Sheebah yagenda maaso n'okubanga afaanana ng'omukazi ava mu nnyanja. Musumba yagenze maaso n'okubanga agattako nti engeri gy'atamanya ani bba wa Sheebah oba yagenda maaso n'okuba nti amufunisa. Ani amanyi omusajja eyawadde Sheebah olubuto? Ojjukira nti nno Katonda bwe yali asisinkana Mariya okuyita mu malayika yamugamba oliba olubuto. Mariya agenda okuddamu okulabika ng'ali lubuto naye nga tewali musajja yalimukwasa lwa mwoyo. Baanoonya omukazi embeerera omukazi atamanyi musajja. Ani amanyi musajja wa Sheebah? Sheebah ye kennyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala by'abasajja. Olubuto olwo ebyama ebiruliko buli muntu yenna asabira eggwanga n'amanya n'ategeera ebyomulembe osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo waliwo ekinaatera okuzaalibwa. Awakati ng'omukyala Sheebah karungi yeeteekerateekera okuba ng'agenda okuzaala Musumba okuzaala kwa munayina ebigambo bye yagenze maaso olw'okuba nti akukookerako era n'alabula n'abagoberezi be mu kyaki. Waliwo ekinaatera okuriliizingibwa. Ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba lwakubanga omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino. Ndowooza otegedde bulungi ebigambo Omusumba ono byabadde agenda maaso n'okubanga abuulira endiga ze oba okubuulira kwe yagenze maaso n'okubanga akola ku kanisa byonna yagenze maaso n'okubanga abyetoolooleza ku mukyala Sheebah karungi omuyimbi w'eggwanga. Musumba ono obwedda alina ekizambo zagenda maaso n'okubanga akola ze wandiise ez'ensi y'omwoyo wabula byonna ng'agenze maaso n'okubanga abyetoolooleza ku mukyala Sheebah karungi. Mweyagendedde maaso n'okubanga ayogera ebigambo ebikikinike ennyo era ebigambo ebiyinza okuba nti Sheebah bw'anaagenda maaso n'okuba nti abiwulirako bijja kumulumya ne sekulumya yenna yenna. Sheebah nno byandikumuleka nga ye tebimulumiza wabula ate omuto atannaba kubanga ajja ku nsi eno olw'ensonga nti Musumba okusinziira obwedda ebigambo by'ayogera yabadde agenze maaso n'okubanga atagetinga abantu babiri omulundi gumu ng'atagetinga Sheebah karungi as an artist n'omwana omuto atannazaalibwa. Meanwhile ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba kyekimu ku bifaananyi ebikyasinze ogenda maaso n'okubanga bitrendinga ennaku 2-3 eziyise. Kifaananyi kya Sheebah karungi kifaananyi kikadde kadde oba kiyiseeko akabanga olw'ensonga nti wano mwana muwala yali tannaba kubanga ageza oba ng'ettu ligenda maaso n'okuba nti nno lirabika eryamugema wabula abangi batandise okubanga bagatambuza nti yenna abadde anoonya taata bebi wandiba nti amaaso okomya bukomyawo ebyo sibikakasa naye nga bigambo by'abantu wano nawali. Kale nga tuvuddeyo eyo mbadde nkyagenda maaso n'okubanga nkunyonyola katambi ke tutandise nako ak'Omusumba eyagenze maaso n'okubanga ayogerera Sheebah karungi ebigambo ebikaawanga omususa ebigambo ebitanyuma kuwulira naddala ng'oli mukwano gwa Sheebah ng'oli Sheebaholic ate era ng'oli muntu ayagaliza music industry ebirungi. Musumba yagenze maaso n'okubanga yeetegereza nnyo attires oba ebyambalo Sheebah karungi bye yagenda maaso n'okubanga ayambala ku lunaku luli
olwanneyanziza concert n'agamba nti ebyambalo bino byagenda maaso n'okuba nga biraga nti Sheebah alina amaanyi ag'ekizikiza mbwe ebyambalo ebyo byagenda maaso n'okuba nga biraga nti Sheebah queen wabula mbu queen ow'ekizikiza bigambo bya Musumba ye yabyogedde Musumba n'agenda maaso n'okuba nga ageraageranya munne nti bwe yagenda maaso n'okuba nga ayambala ebyambalo bye yayambala ku lunaku olwo olwa show yagenda maaso n'okuba nga etojjera emu ku show ze bagamba nti ze zikyasinze okuba nti zigenda maaso okuba nga zimenya record ojja kujjukira nti Sheebah yakola show eno ng'ali lubuto olusuulirirwa okuba nti luzaalwa mu bbanga eritali lya wala. Sheebah n'agenda maaso n'okuba nga asettinga record straight y'omu ku bakyala bakoze mega concert ate nga basuulirira kuba nti nno bazaala wano mu ggwanga Uganda. I think it is something that has been rare in that perspective. Oba mu line efaananako bwetyo omukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba so kwate kyagenda maaso okuba nga nkunyonyola ku Musumba yagenze maaso n'okuba nga agamba nti ebyambalo byonna ebyambalo Sheebah Karungi byagenda maaso n'okuba nti ayambala ku lunaku olwo byali bigenda maaso n'okuba nga biraga ekifaananyi eky'amaanyi ag'ekizikiza. Era wano yayogeredde n'ekyokubeera nti Sheebah Karungi gye buvuddeko ebbanga lyonna azze akiraga lwatu era lunye nti ye mukyala aliwo for feminism era she is a very pure and strong feminist. Oba ekika ky'omukyala agenda maaso okuba nga alwanirira obukyala wamu n'abakyala okubeera nti bafuuka ab'enjawulo okubeera nti bayimirira ku lwabo bokkaboka n'okubeera nti bayimirira ne sekuyimirira yina. Ebimu ku byambalo Musumba byavunaana Sheebah Karungi okwambala mwe muli n'ekyo kyogenda maaso okuba nga olaba ku screen eddakiika eno. Musumba mwagambira nti Sheebah yafaananako nga ekyennyanja ebyennyanja oba abakyala bano bakyannyanja mukazi nga bw'olaba ekifaananyi ekyo kyannyanja mukazi nti paati ewamu wabeera mukazi ate paati ewamu wabeera kyannyanja kyoyinza ogenda maaso okuba nga oyita mermaid. Naye kibuuzo omukwano gwange wagenda maaso okuba nga olaba sitoore eno Musumba bino just yabyogedde kuba nti tukola kino kye tuli mu kukola nti kukola mawulire. Musumba alina okulabikirwa okw'enjawulo. Musumba yagenze maaso okuba nga yawakanyiza n'ekyokuba nti Sheebah yafuna olubuto nga yalujja ku muntu n'agamba nti amugeraageranya nga Mariya ow'omu Bayibuli eyali embeerera. N'agenda maaso n'okuba nti ate bakeera bamulaba ali lubuto. Ne Sheebah yagenze maaso okuba nga amugeraageranya mu buufu obwo. Teeka mu comment ki ky'olowooleza Musumba n'ebigambo yagenze maaso okuba nga ayogera ku kaana kawala oba omukyalo ono amanyiddwa nga Sheebah Karungi, one of Uganda's top divas abetulira mu ggwanga era mu music industry eno. Agenze maaso okuba nga abikola byonna ne rekodi ez'enjawulo n'azimenya. Abasidi omusunsuzi ddoboozi lyange agaliwo omukutu kw'oli lwaki togera maaso okuba nga olikinga vidiyo eno likinga video.